NCTVUG gye baliko gy'otosezzaako engalo olunaku olwaleero kansubire buli kimu kitambula bulungi oluddeeyo. Mukama Katonda ye bali kubanga kunkuumidde ate okubanga naawe okyali mbalamu tube nga tukimwebaliza ekyo kuba munnange bangi ababaddewo olunaku lwa jjo naye ng'olwaleero tebaliiwo. Gwe mupya nkusaba ogende mu maaso obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko notification button eyo ate osobole okuba ng'omanyisibwa buli wemba ntaddeyo vidiyo empya. Genda mu maaso olikinge okomentinge ate osharinge. Munnange omukyala Odana Nabatanzi ka vidiyo ako katrendinga nnyo ku social media. Ka vidiyo ako kakaddemu naye bakazuukusizza buto nga ba social media inros nga obamanyi naawe bagamba nti bw'atyo bwe yali afaanana ng'ate tannaba kubanga yeeyagala ne Mr. Lee. Kankuteereko ka vidiyo ako naawe okeerabireko. Odana Nabatanzi yali ku interview emu naye munnange kye bamukola si birungi. Ayo twagala naffe tubenga tufuna sente. Abaana bangi bazanya ebina Uganda naye tebasasulwa. N'olabanga mazima ddala bajja ne banyirira ne mbalaba ku ntimbe naye tebasasulwa. Kituyisiza ddala bubi nnyo ba camera person betukozesa ba editors tebasasulwa because oba omanyi Remmie nti tuzanye kano ka firimu tujja kuyitirawo nawo bimanyi ebintu bye biba bigambo tubasaba mutuyambeko tubenga naffe tuvaayo kubanga abayimbi bo basasuddwa abayimbi bakola ebivulu ne bayitawo neffe abazanyi ba firimu teri abamanya teri. Okay, katugendeko kafuneyo simu biri. Federation of Movie Industry etusewa. Federation of Movie Industry jeri buterebu nnyo etambuza emirimu gyaffe. Ani agikulira? Waliyo omwami Kagwa ne wabayo ne Eddie era be batambuza omulimu ogwo bulungi nnyo. Federation ekoze etya okuyamba ku kintu kino? Federation ekoze ebintu bingi nnyo. Eso okusoka kwa byonna nti twajjanga nga tuzanya firimu ebiseera ebisinga abantu ne bazitunda naye nga tebafaayo kula. Ate eby'omuyimbi Omumerika Kelly si birungi n'akamu. Jjukira nti yakwatibwa gye buvuddeko emabega kaawo era n'aggulwako emisango ku bigambibwa nti yali akabasanya abaana abato oba abawala abatanneetuuka. Yakwatibwa n'asibibwa naye yagenze mu maaso n'okuba nga ate asalirwa omusango baamusalidde emyaka 30 beddu. Jjukira nti omuyimbi oyo we twogerera olwaleero alina emyaka 55 naye baamusibye emyaka 30 ate asobole okuba nga abeera mu nkomyo. Naye ng'omuyimbi oyo yakuyimbira obuyimba bungi nnyo obanga obadde ojja ogoberera music ali international toyinza kubanga tomanyi Kelly nga yasobola n'okuggyako wano mu Uganda. Yakuyimbira akayimba kali Storms Over n'akalala ke bayita I Believe I Can Fly n'obuyimba obulala bungi nnyo naye nga Bambi ku ludda oyo si birungi n'akamu. Ate Remmie wa Bindeeba ku ludda eyo masanyu meereere oluvannyuma lw'okwanjula baasalawo ate bafulumeko ebweru w'eggwanga ate basobole okuba nga banyumirwa ku bulamu. Kankuteereko ka vidiyo naawe obeerabireko. Hey guys, I got married. Did you get to know about that? Mwanjitegedde. So I'm not just a traveler, I'm a honeymooner. And these honeymooners are saying hi. We're on holiday, guys. Cape Town was one of my dream towns, dream cities. To have a partner there, oh my God, it's all fun. But you enjoy it? Yes. So the Bindeebas are in Cape Town. Table Mountain. We've taken our love to the top of the mountain. So can we not jump to Gamba as in you're not telling us anything, Don Zera yakyagenda maaso n'okulumya abamuwalana. Ono nno yavuddeyo munnange n'akola posti eyo n'agamba olaba anyirira bw'ati nga tannafuuka MP kati olwo bw'anaafuuka MP. Jjukira nti ono nno yavaayo n'alangirira nga bw'agenda okwesimbawo omwaka gwa 2026 ono nno ng'ayagala kwesimba ku bwa MP. Naye yavuddeyo munnange n'akola posti eyo ne yeewaana. Teyakomye okwo yagenze mu maaso n'okulabula abagagga yabagambye bannange bino ebyansi bitwemalizaamu bwereere kuba abantu bangi abazze balina ku ssente naye ng'olwaleero tebalina wadde n'olwataano. Ono nno yawadde example ya Kelly n'omugagga omu munnayuganda essaawa zino nga munaku muzibu ng'alina mu kkomera. Yabagambye ebyensi bannaye ebya ssente byo tubyeyagaliremu naye nga tukimanyi nkeera osobola okukyanga ate toyina wadde n'olwataano.
ate yaliko omubaka mu disitulikiti y'Ekiboga okuva mu mwaka gwa 2006 mpaka mu mwaka gwa 2011 Honorable Sserunjoji Gilastas yavudde mu bulamu bw'ensi eno Bambi omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze tisata asobola okuba nga agumya n'ab'eŋŋanda. Kyaddaaki Dr. Kanukiza Besigye asobodde okufuna bbeiro oluvannyuma lw'okwetawula mu kkooti emirundi egiwererako ddala wabula ng'omulamuzi abadde akyamumye bbeiro. Olunaku lw'olwaleero agenze mu maaso ate n'asobola okuba nga aweebwa bbeiro kakalu ka kkooti ka bukadde 2. Olwaleero mazaalibwa ga Eddie Mutwe nfanve wa Kyagulanyi Ssentamu. Happy birthday Eddie Mutwe, ate tukwagaliza kisinga. NCTV UG kwoli gw'omupya nkusaba ogende mu maaso obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno, olikinge, okomentinge, ate osharinge. Teweerabira oteekako notification button eyo ate osobole okuba ng'omanyisibwa buli lwe mba ntaddeyo vidiyo empya. Omukyala oyo alina obugambo bwagenda okusonseka gwe omukyala ali eyo, buwulirize bulungi nnyo n'obwegendereza ate osobole okuba nga naawe olina ky'ofunamu oba ky'oyigamu. Nja basiibulira wano tuddemu tusisinkane nate mu vidiyo yaffe n'abezzeeko. Omukama Katonda abankuumire. Nabagamba kano kabagezi bokka. Ate oyagala okunvuma, it's okay. Jukira bw'onvuma, I'm not going to change my color and you're not taking my mouth. So malabudde. Don't expect much from people abalina poor mind. Mikwano gyange abawala, don't stress yourself okwagala ebintu bye butanaba kutuuka kuba nabyo. Kati nga kati nze wano wendi mazima ddala siri mwana wa mugagga nti bifeekeera benzi nga njivuga njijjeewo. Adanze munnange nasiri wala sajja ne bwava eri ng'agireeta nyinza obutagitwala saagala bintu bya bwereere. Ize kamu ize ggo era bajja jinjijjako nzire ku kigere enswala. It's better at least nkoleko ngambe like habi yasinzira wano okumpa kino naye abawala twagadde ebyobwereere. Naye ebyobwereere anyway it's okay. Bana yamuyiga abasajja bano. Abasajja tulina ba type 3. Musajja jana kwana nganze nga just musanyusa nayagala ntambuleko naye avimbe. Oba olina jana nkwana nga yagala neebakeko. Oboli najja nankwana nga yagala kumpasa. Abantu basatu banjawulo. Kitegeeza singa nkera ku makya n'enzaalira omuntu eyali ayagala okubimba nange mba nkoze looso bufumbo tebusobola kuwangaala. Kitegeeza bwe nkera ku makya n'enzaalira oyo omusajja eyali ayagala just okunebakako obwebasi bamaze budde. So muyiga abasajja temwepampalika ku baana ba bannammwe olw'okuba munnanga zaabuza akamotoka kakapakingi aba okutaddemu n'akulaga ku bintu byawo. Wena ne weetega ne weteekayo mwagala nti ebyobwereere. Ate abawala muve mu competition. Not because olina friend wo avuga Benz nawe olowooza ojja kuvuga Benz n'osokoteko omwana wa munno ku pressure. Wane mu kika kyo teri agiina. Mine. Gende mpola. Me, I'm not attacking anyone. I'm just speaking my mind. And I'm educating my young sisters abalinga nze. Manyini betwandyegombye ate bakutamya obulamu. Bayogera ebintu ebibi ennyo nnyo like amwala kumyaka gino oba toyina kino kati ndi muwala munaku nava mu family ennaku. Nina kukola okuba obulungi. Kati bw'oyagala nnusula waabwe nze nkwate esimu ya $6,000,000 mpugende emmotoka ngenda bijja wekitegeeza ngenda kakitandika kwetega bantu, which is not good. Newe bafunye patana wange nina genda slowly by slowly. So young girls temupanikinga nnyo na life. Don't compete na bana abakazi abakulu. Manya abantu abamu obulamu babuvaako. They are moving dead bodies. They are moving dead bodies. Shegeera befuula nti life bagimanyi nnyo naye obulungi mikwano buggwako. Obulungi buggwako ne tusigala kwogera nti nusula oyo gwe mulaba yaliko omukazi omulungi naye nga nnaddeeyo mukyalo ewaffe gye ntudde. I sign out.